Yes, mwe muli constituency nga muli ba national unity platform nga wano tebazze tebawadde na apology ezo mubagambe bonna tujja era sebo president agala kusaba zino constituency wamanga tutulere mangunyo tutekeye ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Yes, kigenda mu maaso mu ggwanga. Honorable Mwanga Kivumbi era amanyiddwa nga Deputy President wa Buganda Region mu NUP atabuse. Alese amaanyi mangi nnyo abadde bazze bamugoberera okumala wiiki eno ndowooza weeks 2 atanze okugjayo enjala amasanyalaze ge yafunye oba yafunye 4 phase naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyonna kye yamukozeeko kikulu kuba atandise okutabuka atabukidde ba MP bonna abeerimbika mu NUP naye nga si ba NUP ayogedde ebisongovu abantu ne batandika n'okuva mu mbeera kwegamba ne bayogera byonna era obanga obadde ozogoberera internet posts ez'enjawulo videos ez'enjawulo ezikolebwa bakuddeyo nga beetaasa ba Joyce baagala bampuuga ku Twitter ne batabuka kwegamba buli omu ng'agezako kugamba nti no munnange kyoyogedde nga kivu kuba teyakobye ku ekyo naye yasabye president abawa ennaku z'omwezi. In fact, awadde ennaku 3 ogwo mwezi gumu nti bwebanga tebalina kye bakozeewo tebalina kye bakyusizza kaweddemu akaabwe wulira amaanyi g'abataddeko. Sesio wamanga Masaka municipality mutegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kaki muzimanyi mwe muzogera nga nze nsise kange abitaddemu kwegamba ne Katemba nti kwegamba ffe tuzogere ye ng'asiise kimanya Masaka asookedde Masaka jjukira ne wali abamu ku baali banywanyi ba Mpuuga ba mamiisaani ono w'ekimanya Kabonera Abedi Bwanika naye nga kyo kigenda mu maaso kikambwe Mwanga Kivumbi baddala mukambwemu naye kati ate nga ovudde ku ebyo wali ate vidiyo gye yakoze eggulo ataagirabye njagala weetegereze vidiyo eno wano yayogedde ebigambo bingi. Emukoleero waliwo ey'omulenzi bayita Jime eyo is a vacant constituency tugenda girumba na lo na mutima naki n'otujogajoga nti gwe wa national unity platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu kugaba emukono Kawempe South wambazira Bashiru yagezeko wabwanika ne Wampuuga eyali nfanfeewe yagezeeyo kitegeeza ki kati wano watuuse takyalina kusaaga takyalina kutya musajja mukambwe mukaawu gabe ne His Excellency yamwetegereza n'agamba bonna kiki ekimwambadde kino musanyalaze yagatappingiddemu ddala kuba omusajja ddala ye yatabuse kati vidiyo y'eggulo njagala ogirabeeko yabadde Kasanda nga addressinga abanupu abali eyo yabagamba ekituufu soka wulira vidiyo eno. Obagambe era obakakase nti musiimu olw'abakulembeze aba National Unity Platform Kasanda kubanga MP bawalana Kasanda kyebawagala n'abalala tewaliwo ekyakawunyemu kikyategeeza nti kawunyemu be bano ba MP bano abatali steady atamanyi wa bwayimiridde ali mu nuupu ate ng'ali mu DA ali mu nuupu ng'ali mu NRM bakagabo bano ba Mbwatte Kamabentebe bonna aboogereko mu vidiyo gye twakava okulaba eri naye ate wano yabalaze nti byonna bye bamuzeemu ali more serious than ever. Buganda bajagala yatulaze nti Buganda yokka esobola okuggyako Museveni mu ntebe naye nga kigenda kuggweerawa. Wulira vidiyo eno.
kubanga entambula tetokikola ki naye Patrick Nsamba Flavia Namagabe Kabuye abo tebetaga kakole ki kabunye mwetulire agayagala mazima kuba bano abasajja baavaayo ne bagamba nti kati tukyali mu NUP kati tuli mu DA tulina empuuga kati ngono mbwateka mu Entebbe municipality naye ati kati ssaawa zino tumuwulira nti yeeyita wa Nuupu abeerenga Kagabo ye yavaayo n'abagamba nti wa NRM takyagala kaadi ya Nuupu era agenda beesimbako tugende mu maaso tunaalaba ekinaggweereyo mu 2026 naye nga yes Deputy President yabadde mukambwemu si ono wa bulijjo gwe mumanyi wulira ebigambo bino bakawunye mu bangi nnono era bwe twabogeddeko Kampala oyo bali ku mitimbagano eyo bagamba ebigambo bino muwanga kino katubabulire nga ndi wali Kasanga twasimbudde tetudda mabega mpaka kulonda wangi kiddemu mumpuliriza twasimbudde tetudda mu mabega mpaka kola ki kulonda yes awo buli lunaku we tukwagaliza Honorable Muwanga Kivumbi. A round of applause for Honorable Muwanga Kivumbi. Awo buli lunaku we tukwagaliza tuli mu kisinde ekisinde mukimanyi omusaala gwaffe agukutte ye Robert Kyagulanyi Ssentamu buli ayingira mu layini oteeka okuba ng'olina wuzu mumpuliriza atalina wuzu noonya ekiko noonya zinzinya noonya akadomola genda wali wetereze ofune wuzu ojje tukolere ki tutambule buli atalina wuzu ndiwe Kampala era mu mitimbagano gy'ekyanga baveeyo tugenda wano sisi ku ground kino ekisinde ky'abantu balina ki wuzu kino ekisinde ky'abantu abalina wuzu abatalina wuzu mugende mwetereze kati mweba Hiderman Joyce Baagala Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa Abedi Bwannika bannange bano bambwatekama tebayinza wona n'abalala bangi Bashiru Mbaziira bangi kwegamba tulina ababaka ba NUP naye nga bamaze oba emyaka emeka nga tebalabika constituency zibanoonya tezibalaba mu parliament bakiika bukiisi tebalina kye bakola tebalina kye baali boogedde kuwadde n'ekigambo ekya n'ekimu naye nga te abantu ababeesiga ne bagamba nti bagidde ku umbrella katubawe naye nga biggweerawa tutambulira mu kisinde kya Kyagulanyi Ssentamu ne Bipopo nga tetwagala kukuba mabega kyate abaanyera omulundi obaaliyo yasuzeewa nga yasiibyewa obudde bwe tetugera ki tetubulira buli abadde n'obuufu ng'obutambuliramu ennaku ezo nga tolina wusu genda ofune ki wusu otereere bulungi ojje tetugenda kwasakanya kawunyemu bakawunyemu tubakoze eki tubakooye kabawulire ekyonoonye eggwanga lyaffe ne pulezidenti ne Museveni General Museveni eggwanga lye lyatandikira okumusobako kasita yatandika okubeera nti bano balwana nange mumpuliriza bano twaliramu muki Uganda twayiga ki omanyi agamba nti Uganda twayiga nti engasolo abayizi bantu balungi twakulera ebyekutambala tuyiga abayizi be bayiga ensolo buli mwaka afunako n'abayakubye kasitotoka bwe baagira ofunako naye obuyizi bulimu ekintu kimu kyebibyo bibaako bannannyini byo si kyekyo obuyizi bulimu ekintu kimu kyebibyo ebimu bibaako bannannyini byo for example afumita yali amanyi
Saba afumita yali amashi. Kiki ekyo afumita ensolo si atwala amaki kati Uganda si nsolo kyo kifumita n'omala emyaka 4 nga manyi ng'anyako. Kubaonyaawo emyaka 4 ng'ofumita ofumita ki? Ofumita byuma nsolo kika kye tafa. Kinema n'omusobya okugamba sinza afumita ate amanyi ng'aki gange boss eggwanga ekiryonoonye moral values oluusi tukumanyo Oluganda n'emikwano ne tutandika okubakkiriza okunooneka. Byebyo ono mukatoliki munnange yabbye bitaano ono mu menta wange muna DP munnange muna Masaka byebiki tuli mu ggwanga liggwawo mwino vayo ne mwerwanako kati wano deputy president woyogeredde bino ebigambo bye biti nyeyongeza okukkiririza tugende mu maaso ne struggle tugenda jigusa oluba nsamba ntambudde naye n'afuuka muganda wange ne waffe bwe yajjayo ne maama we bemumanyi n'owange esamba bamukolaki naye okusamba kova ku byatugatta nze saakumanya bakuzaalire webayitawo wati. Get the point ya manyi nnyo nti twamumanya wala wamumanyira ku byabufuzi wamumanyira mu struggle nti ensonga emwe bagatta struggle naye kati ovayo n'ogamba nti simanya nti eno Bobi Wine twayimba naye twava naye ku ssomero twali naye Makerere twakola biki. All that is for nothing. It's for nothing. The world wants to know, what are you contributing to the struggle? Nsaba tewali nsonga yonna saasoma naawe saakula naawe tetwakwana ku mukazi omu tetwakola ki sikumanyi ekitugatta kuzimba Uganda mpya ekitugatta kuzimba Uganda ki mpya era bw'oba oli ku kisinde ekyo oli wa umma oli wa kibiina kyange oli wa Uganda ki lwange lwayawukana ku ebyo biri ebirala byonna tebirina makulu opulidde lwotendaba nti muwanga oyo eyajjagala waffe ne tulya emmere ne mulagala ne maama wange wano ne muwayi n'enkota y'ettooke ne muwayi ki ebyo byonna byonna ne baba wangulira empale ne baba wampa engato ne baba natula ku mmotoka yo n'otwala nga gwe wandayiza n'okundayiza bw'ova ku bigendererwa sibana ki naawe mumulire bulungi bw'ova ku bigendererwa sibana ki naawe Fasiramu tuli bakambwe mukitegedde tuli baki bakambwe ako nako kogedde tewali purgatory kati gobanga omanyi nti oli mukatuliki simanya nze ndi mukatuliki ono mukatuliki munnange ayogedde Muwanga Kivumbi ye musiraamu mukitegedde fetulira na yakwenenya kati ate obanga oli mulokole wakinabeeri bwannika Pastor Mulamba ulira obubaka buno simanyi ogenda Father akusonyiwe endagaano yaffe ebeera ne Mukama kaki Katonda ebeera ne Mukama kaki bw'okimenya gwe wekaweka n'omutima gwo omanyi bulungi nnyo kiwasobeza bw'osobya genda weka osabe Katonda oyo akole ki akusonyiwe ne bantu bano ojja kufunamu amaki emirembe kati bannabyabufuzi abatabudde eggwanga lino be balowooza buli lw'okuŋŋaanya banno booti ogenda bakozesa gw'ofuna ebiki ebibyo era bw'ofuna ebibyo n'osobya ngobana bemunjawukana nange temuli bantu balungi katubeere ababi naye bannange eno speech ngebadde so calculated kubanga woŋŋamba nti no gwokuŋŋanya banno mba ndaba okuba mpuuga Matayasi mpuuga ate kati ali bubi awulira atya wabula omubaka babusindikidde direct ku mutima gwe ono abyogera no baali bonna mu DP yali mukyaliwe naye tatidde. This is what we're talking about. Gino gye bayita struggle kati gana amasannyalaze ga Kyagulanyi makambwe mukitegedde
kati abali ku mitambagano ne Kampala abogera betwayogedde tutandika buki mukiwulidde nanti tetugenda genda mu kalulu akajja akabulako emyezi ena na mubaka wa paalamenti yenna na kansala yenna ng'abadde yeekulubeesa n'eyaremu ebibiina ebirala bisobola obbasonyiwa ebyo tetubifuga naye ekyaffe ekya national unity platform bw'obadde weekulubeeseza ku lubaasaza lwa Museveni ne NRM mu kalulu akajja ne bw'oba otonyako omusaayi bayita neki moole ne bw'oba otonyako ki mooli nga oli wa kitalo nga bw'olowooza ku lw'Abannayuganda toli wa kitalo Uganda toli wa kiki wa kitalo ab'ekitalo bebo bokka abanalemerwa ku muki ku mulamwa nze ndi musiraamu